Olukiiko lw'abalabirizi mu kkanisa ya Uganda olumanyiddwa nga House of Bishops nga lukulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalo lusabye akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okubeera ak'amazima nga kalangira ebituufu ebinaaba bivudde mu kulonda okw'omwaka ogujja. Eri akakiiko ak'ebyokulonda mulabe nti nno okusomesa kugenda bulungi, abantu bategeddwa okukola ekituufu, naye ate n'okulonda nga kuwedde mulangiire ebintu ebituufu. Sigamba nti owaaye ekitundu kino tulangiridde naye obululu obulala obw'ekitundu ekirala obwo tebulina kye bongerako ne we bujja bino binaamala. Ebadde mu bbaluwa esomeddwa Ssaabalabirizi Kazimba ku Reza Training and Conference Center mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza nga lwetayimu abalabirizi bonna b'ekkanisa ya Uganda. Mu bbaluwa eno abalabirizi bajjukizza bannayuganda ku ddembe lyabwe ery'obwebange mu kulonda ne babasaba balikozese bulungi. N'olwekyo abantu be balina obuyinza okulonda abakulembeze. Ekirala abantu be balina eddembe ery'okwogera era n'okwesalirawo. Abalabirizi era bakyukidde abakuumaddembe ne babasaba obutakwesaliranyi lisusse nga baweereza bannansi. Eri abakuumi b'eddembe muli abantu abayitiddwe okukuuma eddembe so si okuleetera abantu okutya n'okubulwa we bateeka oluba. Ssaabalabirizi Kazimba yeeyambisizza ebigambo ebyaliko Pulezidenti wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere nti awatali bumu Africa terina gy'eraga, bw'atu n'asaba Bannayuganda okunyweza obuvumu naddala mu kiseera kino ekyokulonda baleme okwetunuuliza eriiso eby'olw'obululu. Nga munnaffe Julius Nyerere yali Pulezidenti wa Africa naddala mu Tanzania yagamba nti kikulu nnyo abantu okuba bumu, kubanga abantu bwe bataba bumu Africa teyinza kuba bumu. Abalabirizi era basabye abavuganya ku bifo eby'enjawulo okukuuma emirembe nga bwewangana ebitiibwa n'omuze gw'obuli bw'enguzi bagwewale. Mukole kampeyini zammwe n'obwesigwa ate n'okussaamu bannammwe ekitiibwa ate n'obutayuzaayuzaamu bantu ate era n'obutagobera nguzi okuwa abantu akamoome n'akavankata ka ssente musobole okugula obululu. Abalabirizi era beeraliikiridde olwakaddimu k'abasomesa b'amasomo ga arts akagenda mu maaso nga kava ku gavumenti obutabongeza nsimbi nga bwe kyakolebwa ku basomesa b'amasomo aga saayansi bwe bati ne basaba batuuke ku nzikiriziganya. Kyetuva tusaba bannaffe gavumenti mulabenga ekintu kino abasomesa wabawo okwogeraganya so sigamba nti tujja kubagoba. Bannaffe bano tebalina kibaluma. Omuntu waba n'obutaabumativu ogoba bugobi. Mbadde ngamba nti nga bwe tugamba nti abantu bateesiganye, gavumenti kyekiseera kino kugamba abasomesa bano tuteesigane tutya nabo. Oluvannyuma Ssaabalabirizi Kazimba akulembeddemu okusabira eggwanga. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.